Eno ya ripota yembere kuda kuva mu kitongole ky'eggwanga kimunaze wakaho byambara z'obudde omwezi ekitusa Mohamed Kutwaliza wamu embeera y'obudde yakeddenga ya mukalwe mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi wadde nga wezibuledde essaawa wez'omutuntu watonyeeyo enkuba mu bitundu ebimu. Bwe tugezaako tulabeera ekifaananyi kikubiddwa Ssemugeze kitulaga nga wakyaliwo empeweevu nga zikunta ziva eri ku Sseguyanja Buyindi nga zoolekera Ensiyatu ssaako n'ezo ezimu ezifubutuka mu Gabira Mekongo era okwesooka Ensiyatu. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu biseera by'okumakya tusuubirawo enkuba okutonya okusingira ddala ebitundu ebiri awo ku mbalama z'ennyanja Nalubaale okugeza nga Wakiso Entebbe nga okyeba odda eri Masaka so ate ebimu omusana gujja kubanga gwaka. Wabula era omusana guno gujja kwaka n'eri ebuvanjuba mu bitundu ebisinga obungi okutuukira ddala eri ebugwanjuba mu Kasese paka eri ebukiikakkono okuggyako ebitundu nga Arua awo tusuubirawo olwandagirize. Enkuba eno ejja kuddamu etonye mu biseera eby'oluggulo mu bitundu ebisangibwa mu Masekati ebbunga okuva ku diguli 27 okutuuka ku 28 Nakasongola so nga ate n'eri ebuvanjuba era nawo tusuubira enkuba okutonya ebbunga okuva ku diguli 29 ebitundu ebisinga obungi so nga ate eri ebugwanjuba nawo era tusuubira enkuba okutonya ebbunga okuva ku diguli 24 Kabaale okutuuka ku 31 eri Kasese so nga ate era n'eri ebukiikakkono nawo era enkuba ejja kutonya ebitundu ebisinga obungi wabula ebbugumu lijja kuba ku diguli 30 okuggyako awo mu Arua okuba diguli ku 28. Bwe tugezaako ne tulaba ate mu kibuga Cairo omusana gujja kwaka ebbugumu kuba ku diguli 37 London okuba ku diguli 20 wabula eri e Dubai omusana gujja kwemamula okutuuka ku diguli 45. Tuyanze okubeerako naawe beera bulungi.